Chuka mu 360. Nyawe chuka mu 360. Honorable Chiyaga gwe chuka mu 360. Oluyimba lwa King Saha olwa 360 lufuuse ensonga okwetooloola nno esayidi eno. Kakati nno ekibadde ekakuuto wali kibadde kikambwe nnyo, ndowooza ogezaako okulaba abantu babadde bayitirivu. Kakati nno ba Honorable wali omuli nga Zaake, Lotaya, Hildaman, Kossa, Muwanga Kivumbi n'abalala babadde bangi nnyo. Munnange wali King Saha abagambye nti nno zinamuko 360 omu ku omu, munnange ososo n'ondabira awo. Ekibadde mu katambi byonna gye biggweredde, naye ng'oluyimba luno lukyafuuse munnange ate ensonga okwetoolola olw'omwana muzi munnange ate King Saha. Kakati nno ngenda kusaba ekintu kimu, osooke olaikinga vidiyo kw'ossa n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Bambita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yogi. Kansooke nkwekokko katambi kano bannange, yonna gye biggweredde ate tosaanidde kubeera nga obisubwa. Kansooke nkakuwe ate male nkomeko mu maaso awo. Chuka mu 360. Honorable Nantongo. Chuka mu 360. Honorable Nantongo chuka mu 360. Honorable Lutaya chuka mu 360. Nyawe chuka mu 360. Honorable Chiyaga gwe chuka mu 360. 360. Chuka mu 360. Honorable Kayemba. Nawe chuka. Wewe Honorable Zaake chuka mu 360. Ajikuye. Vice President wa Bena we chuka mu 360. Akalolo kamonda Kivumbi. Ndowooza ne wensibula muwadde balungi nnyo ne wensibula. Awo ne wensibula omukolo gunyumya nnyo nze ne wensibula. Baliwo bagamba nsigale, baliwo bagamba tukube. Wubamu omukono tulabe. Wuba. Weekityo nno munnange ate bwe kitambudde, abantu babadde bayitirivu nnyo nga boogezaako okulaba esayidi eyo. King Saha ng'ayimba oluyimba munnange luno olwa 360. Jjukira nti nno oluyimba luno nga we nkugambye nti nno lukyakutte munnange ate omubabiro okwetooloola. Oluyimba luno actually kwe kwavudde ne concert gy'aseetinze wali munnange ate erugogo erya 360 concert munnange, era nga ku update etambula wali mwana mulenzi ono actually kolabo yaabwe ne mwana muwala munnange ate Winnie wa Mami. Yavuddeyo ko wali n'agamba nti nno oluyimba agenda kubeera nno ng'aluta bayita. Oluyimba luno abadde nga tannaluta olwa Daily Menu, naye yavuddeyo ko wali n'agamba nti agenda kubeera nga alirizinga essaawa yonna esayidi eyo, naye nga bibyo munnange ate bikyatambula ku mwana mulenzi ono ku luyimba olwo lwakyayinawo oba kale projekiti gy'akoze esayidi eyo ne mwana munnange ate Winnie wa Mami. Bwe nti bwe nkoze kakasa nti no vidiyo ogimpeera like, kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.